أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abaganda bangampuliza abebitibwa oluvanyuma lw'okutendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu, tusaba ebyengera n'emirembe biddeeri nabbi waffe Muhammad ewamu n'abantu b'enjuye ne basahaba be n'abo bonna abagoberera obufu bwabwe okutuuka ku lunaku lw'enkomerero. Nga ku mulundi guno tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'okuvvuunula buruda ya Imam al-Busiri, era nga twakoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri oba teweerabidde gwe muganda wange angoberera, nga tulabye ebintu ebyenjawulo bye weetaaga okusooka okutegeera nga tetunayingira mu kuvvuunula n'okunnyonnyola ebigambo bya buruda eya Imam al-Busiri. Era nga ku mulundi guno tugenda kutandikirawo n'okuvvuunula buruda yo nga yo. Situgenda kubeera tukola ki, tulaba ekintu ekirala kyonna, olw'ensonga nti ebintu byonna ebyetaagisa okubeera nti tubitegeera twabirabye mu episode zaffe ebbiri ezakulembedde. Era nkubiriza buli yenna agoberera nga tonnaba kubeera nti owuliriza sharuhu eno oba okunnyonnyola kuno kw'ebigambo bya Imam al-Busiri, sooka owulirize episode zaffe ezakulembedde oba ebitundu byaffe ebibiri ebyakulembedde nga tunnyonnyola obanga ndaga ebyo gwe muganda nga byetaaga okusooka okumanya ku buruda ya Imam al-Busiri, olyoke ogitegeere bulungi nnyo n'omulamwa gwayo kutambulira ku ki. Nga nakunnyonnyola mu kitundu kyaffe ekyasembyeyo nti Imam al-Busiri mu buruda eno mwana wattu yatambulira ku nkola ey'abashuara oba ey'abatontomi, olw'ensonga nti naye yali mutontomi. Yatambulira ku nkola ey'abatontomi mu kubeera nti akola ekitondome kye kino ekya buruda. Nga nakunnyonnyola nti amakubo g'abatontomi ge bakwata nga bagenda okukola ekitondomi kyabwe, abatontomi nga bagenda okukola ebitontome byabwe, amakubo ge bakwata gali asatu. Erisooka asooka n'akola ekiyitibwa al-ghazali, okwogera ku mukwano ng'alina ekintu kyagezaako banyumiza oba kyagezaako bawaanira oba okulaga nti akyagala nnyo. Esobola okubeera embalaasi, kisobola okubeera ekiso, asobola okubeera omuntu, kisobola okubeera ekifo, nakyonna asobola okubeera omuwala. Kyonna kyabeera akoze eki, ayagadde okwogerako mu mbeera yaki ey'omukwano okulaga nti akyagala nnyo, olw'ensonga nti eyo yali nkola mu nkola ez'Abawarabu. Ekintu ekyokubiri bakola ekiyitibwa bara'atul istihlal. Mu bigambo bino ebitandika akulaga byagenda okwogerako gye bujja, akulaga kwegamba omulamwa omukulu gwagenda okutambulirako mu bigambo bye bijja. Kati ne Imam al-Busiri naye yakola ki? Omulamwa ogwo yagulaga mu bigambo bye ng'atandika. Ekyokusatu, ye nga ye bw'abanga kyagenda okutontomako kyetaagisa okuwanyisiganya ebigambo wakati w'omuntu omu n'omulala, ye nga ye yejjamu omuntu oyo owokubiri gwayagala okuwanyisiganya naye ebigambo, n'abeera nga ye yeekhataba naye nga gwolowooza nti alina omulala gwayogera naye. Ompuliriza bulungi. Era nga twalaba ensonga ebakozesa ekyo okulaga nti abagezi abasobola okutegeera nga ye bw'ategeera batini, abasobola okubeera nti bakola ekintu nga ye bw'akyagala batini, n'asalawo yakola akyekolere ng'alaba nti yajja okusobola okukola ki? Okukyekwasaganyiza. N'abeera nga ye kennyini yejjamu omuntu weyogera wakulaga nti ayogera naye ate nga ye wennyini weyeddamu, ekintu kye ne kivaayo bulungi. Naye Imam al-Busiri bw'atyo bwe yakola ki? Bw'atyo bwe yatandika. Imam al-Busiri yatandika buruda ye ne baiti ye esookera ddala ng'egamba nti bismillahi rrahmani rrahim, amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta damu an jara min muqlatin bidami. Imam al-Busiri yatandika nga abuuza oyo munne bwe yejjeemu ye kennyini nga bwe tugambye
yatandika nga amubuuza amin tadhakkuri jirani bidhi salami. Amin eyo hamza esooka bagiyita hamzatul istifham, abuuza abange oba owange gwe gwenjogera naye owange gwe. Amin tadhakkuri, atadhakkuru kitegeeza okukola ki, okujjukira. Jiran kitegeeza emiki, emikwano, ab'emikwano. Amin tadhakkuri jirani bidhi salami. Dhi salami kitundu kiri wakati we Makka ne Madina. Kati abuuza munno yamugamba owange olw'okujjukira emikwano gyo oba lwakujjukira mikwano gyo egyawangalira mu kitundu eky'edhi salami ekiri wakati wa Makka ne Madina. Mazajita damu an jarami mukulatin bidami. Mazajita damu an jarami mukulatin bidami. Almazju oba ekigambo mazajita kiva mu kigambo mazju, fi'il wa fa'il. Mazaja yani agasse oba okutabika, kitegeeza okutabika. Nti olw'okujjukira mikwano gyo gye wali owangaala nagyo mu kitundu ekiyitibwa dhi salami ekiri wakati wa Makka ne Madina, olw'okubeera nti ogijjukidde, mazajita otabise, damu'an kitegeeza amaziga, otabise amaziga, jara agakuvuddemu ne gakkirira oba ne gakulukuta, mimukula nga gava mu munye, bidami ogatabise n'omusaayi. Kikyagezaako mugamba nti Imam Busiri yalaba munnoono gwe yejjamu ye kennyini ng'akola ki, ng'ayiika akulukuta amaziga naye nga amaziga agugetabiseemu n'omusaayi, akulaga okunyola okw'amaanyi n'obulumi obw'amaanyi no bwalimu, kyagezaako okukulaga. Kati Imam Busiri we yamulaba n'amubuuza ekibuuzo, owange ekikukaabyo ekikukulusisa amaziga agatuuse n'okubeera nti gavuddemu n'omusaayi, nga bwe tunagamba nga gwe wonagamba nti mu kifo kyokkaaba amaziga yakaabye musaayi, mu kifo kyokkaaba amaziga yakaabye musaayi olw'obulumi obwa waggulu n'okunyola okwa waggulu. Owange gwe olw'okujjukira mikwano gyo oba olw'okujagala ennyo n'okugimiisinga gye wawangaala nagyo mu kitundu eky'edhi salami ng'okyabeerayo, kyekikukaabya otuuke n'okukulukusa amaziga nga gatabiseemu n'omusaayi. Ayogera ku mbeera eyaki, ey'omukwano ogw'amaanyi oguli awo. Wabula Imam Busiri akyabuuza amanye ddala ddala ono ki ekimukaabya, munnewe gwe yakoze eki, gwe yejjeeko. Ekikulaga nti agenda kwogera ku mukwano olw'ensonga nti ebiseera ebisinga omukwano gwe gusinga okukola ki, gwe gusinga okukaabya abantu, gwe gusinga okukaabya abantu n'okubaluma ennyo ku mutima. Agenda maaso n'amugamba nti am habbati riihu min tilqa'i kadhima. Am era stiru eyo hamzatul istifham. Am habbati riihu min tilqa'i kadhima. Oba habbat kitegeeza okukola ki, okufuuwa oba okuyitawo. Habbati riihu okuyitawo kw'empewo. Wano nno eno jumla erigundi erifita awili masdaru, yali masdaru abasoma ku nahawi tuba tugamba nti am hububu riihu, oba okitegeera hububu riihu, am hububu riihu oba okuyitawo kw'enkuba, I mean okw'empewo, okufuuwa kw'empewo. Arriihu kitegeeza empewo oba omubuyaga. Am habbati riihu min tilqa'i kadhima, oba okuyitawo oba okufuuwa kw'omubuyaga nga guva mu kitundu ekiyitibwa kadhima. Kadhima nakyo kitundu mu bitundu ebyaki ebyawangalirwangamu ab'emikwano abamunnaffe ono Imam Busiri gwakola ki, gwakhaatu oba gwayogera naye. Ti oba okufuuwa kw'empewo nga kuva mu kitundu eky'ekadhima, oba okiraba akulaga khayal, ebirowoozo nti bitambula, ebirowoozo by'omuntu ng'ayagala bisobola okutambula najjukira ekifo ky'omuntu gw'ayagala, oba okitegeera najjukira tugezenga empewo oba omubuyaga guzze ne gufuuwa, oba mpuliriza omubuyaga ne guva gye guva ne gufuuwa nga guva ku sayidi oba mu kitundu
ekirimu omwagalwa oba awagalwa mikwano gyo nobeera nga okola ki ng'obajjukira olw'omubuyaga ogwo oguvudde ogufuwa nga guva ku saidi yaabwe mu kubajjukira ennyo nobeera nga okola ki nobeera nga okaaba amaziga. Kati Imaamu al-Buswiri abuuza munne naye nga ye kennyini yeyeebuuza nti owange ggwe ekikkulukusa amaziga oba ekikkaabya amaziga agalimu n'omusaayi kubeera nti ojjukidde mikwano gyo oba olw'okuba nti empewo oba omubuyaga gukunsa oba gufuuye nga guva mu saidi yaabwe mu bitundu byabwe kyekikuleetedde okukaaba amaziga amayitirivu bwe gatyo. Agenda mu maaso n'agamba nti wa awmada albarqu fi dhalmaai min idami wa awmada albarqu awmada kitegeeza okumyansa awmada albarqu ke kamyanso nti oba n'akamyansa akakubye oba akamyanso kazze ne kakuba wa awmada albarqu fi dhalmaai oba akamyanso kazze ne kamyansa fi dhalmaa mu kizikiza ekyenjawulo olw'ensonga nti akamyanso tukimanyi tikamyansiza mu ki kamyansiza mu nzikiza oba mu ngeri yaki mu ngeri y'ekiddedde nga waliwo okukwata kw'obudde tugeze enkuba etonnya nga obudde bukutte oba obudde bw'ekiro myanso ne kamyansa. Kati amugamba oba akamyanso kazze ne kamyansa nga kali mu nzikiza min idami nga kava mu kitundu ekiyitibwa idam. Idam nakyo kitundu mu bitundu ebyali biwangalirwamu omwagalwa ono oba abaagalwa. Imaamu al-Buswiri bakola ki bagamba oba bayogerako nga bagamba munnewe gwakola ki gwayogera naye akulaga omukwano n'okwagala kwalina eri ki eri abantu bano olw'okuba nti akamyanso kamyansizza ku saidi yaabwe n'alengera nga kamyansa mu kitundu kyabwe ebirowoozo ne bitambula ne bimujjukiza abaagalwa abali mu katundu ako olwono n'abeera nga akola ki n'abeera nga akulukusa amaziga. N'agenda maaso n'agamba nti famaali ayinaika in qulta kfufa hamata. Kati munneewe alabika yagezaako okukola ki yagezaako okuwakana nti si mukwano gwe gumukozesa ebyo si kujjukira baagalwa na biki na bitundu byabwe kyekinkaabya nedda ompaayiriza agezaako okwekereza akweka omukwano oba okiwulira akweka omukwano tayagala onaamanye onamukhataba oba ayogera naye tayagala amanye nti ekimukaabya oba ekimunyize mukwano agezaako okwekereza. Imaamu al-Busiri kyava amubuuza n'amugamba nti famaali ayinaika in qulta kfufa hamata. Kale bwe kiba nti si mukwano gwe gukkaabya famaali ayinaika in qulta kfufa hamata kijja kitya okubeera nga amaaso go ne wogezaako okubeera nti ogagamba famaali ayinaika amaaso g'abiri kijja kitya okubeera nga ogagamba in qulta osalawo ogagambe ikfufa lekera okutonyeza amaziga hamata ate geeyongera bweyongeza okubeera nti gayiika. Famaali ayinaika kijja kitya oba lwaki amaaso go inquluta obanga ogagambye ikfufa mulekeraawo okuleeta amaziga hamata ate geeyongera bweyongezi walina okubaawo ensonga enkulu. N'agamba nti wamaali qalbika inqulta stafiq yahimi era kijja kitya okubeera nti omutima gwo wamaali qalbika era kijja kitya okubeera nti omutima gwo qalbu gwe mutima wamaali qalbika omutima gwo gujja gutya okubeera nga inquluta bw'obanga ogugambye istafiq beera ng'odde engulu va mu walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama weyongera kubeera nti mwana wattu weyongera kubeera nti gubbinkira mu bulwadde bwe gulimu oba mu mbeera gye gulimu. wamaali qalbika inquluta stafiq yahimi kijja kitya okubeera nti omutima gwo bw'obanga ogugambye nti mwana wattu sirika tebenkera weyongera bweyongezi walina okubaawo ensonga enkulu lwompuliriza bulungi. Alqalbu omutima summiya alqalbu qalban gwatumibwa nti mutima litaqallubihi olw'okubeera nti gukola ki gukyukakyuka ekyo njagala muganda wange gobeere ngaokola ki ng'okitegeera gwatumibwa nti qalbu
mutima olw'ensonga gukyukakyuka. Era mu lulimi Oluwarabu bintu bingi bye batuuma amannya nga babisinzidde ku sifaati z'ekintu ekyo. Batuuma ekintu erinnya okusinziira ku ekyo ekintu ekikolebwa, yani ku bitendo by'ekintu ekyo oba ku nneeyisa yaakyo. Bintu bingi bonaba wegendereza amannya ag'ebintu eby'olulimi Oluwarabu bakituuma erinnya okusinziira ku sifaati, ku bitendo byakyo. Kati qalbu n'omutima gwatuumibwa nti mutima litaqallubihi, olw'ensonga gukola ki? Gukyukakyuka. Omwana Adamu leero yakeeranga akwagala ne wayitawo omwezi gumu nga yegwe abghadu nnasi ilaihi, gwe muntu gwakyasinza okwetaba mu nsi eno. Oba okitegeera, okeera enkyangu olina kyoyagala ne wayitawo olunaku nga tokyakyagala. Wahakadha, kukyukakyuka kw'emitima. Waminhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, era omwe mwava n'ekigambo kya Allah ayimini kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyebeera nga agamba ti Allahumma ya muqalliba alqulub, owange gwe Allah omukyusakyusa w'emitima, thabbit qalbi ala dinika, beera nga onywereza omutima gwange ku ddiini yo. Okulaga nti omutima sawa yonna gukola ki? Guterebuka ne guva ki? Ne guva ku mulamwa ogumu oba omulala. Awo nno nawo tuveewo. Munnaffe abuuza munne nti owange amaaso go lwaki ogagamba okuzikiza gongera bwongezi kubeera nti gakola ki? Gayiwa maziga. Ate omutima gwo nagwo ogugamba nti gusirike gutebenkere gweyongera kubeera nti gukola ki? Gweyongera mbulwadde, gweyongera mbulwadde n'okubeera nti gweyongera kubeera nti gulwala obulwadde obwalaavu obwa hubbu obw'omukwano. Tukimanyi omutima gubeera mu kwagala tegusobola kusirika okujjawo nga gufunye we gwagala, gusigala gukola ki? Gusigala guluma obanga gukuba. Agamba nti ayahsabu sabbu anna alhubba munkatimu, owange gwe ali mulaavu. Munnewe yamugamba, owange gwe ali mulaavu, osuubidde nti osobola okukweka omukwano, osobola okukweka laavu. Ayahsabu sabbu, yahsabu kitegeeza okulowooza oba okusuubira. Ayahsabu, ayadhunnu asuubidde. Asabbu kitegeeza al-ashiqu, ali mulaavu. Ayahsabu sabbu, asuubidde oyo ali mulaavu, anna alhubba munkatimu, nti omukwano gusobola okukwekebwa. Tosobola kugukweka, oba okitegeera. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, kwaga amaaso ge tulabaga kulukuta, kwaga amaziga ge tulabaga kulukuta, wa muttarimi, n'omutima ogukubagana gutyo. Gwosobola osuubira ogenda kukweka omukwano oba laavu gyetukulabirako ddala ekukaabya amaziga amayitirivu agatuuse n'okukulukutamu omusaayi oba n'okwetabikamu omusaayi, n'omutima ogutakutebenkedde. Bw'atyo munnaffe bw'agamba munne gwagezaako okubuuza ensonga emukaabya n'abeera ng'agikweka, kumbe mukwano gwe kukola ki? Oba kwagala kwe kumutawaanya. Agenda mu maaso n'amugamba nti lawla alhawa lam turiq dam'an ala talali, lawla alhawa lam turiq dam'an ala talali, nti kale singa si mukwano nga gwe bw'ogamba nti si mukwano gwe gukkaabya gwe kutawaanya, singa si mukwano, lawla alhawa, singa, lawla kitegeeza singa, lawla alhawa, alhawa alhubbu oba al-ishq, okwagala. Lawla alhawa, singa si kwagala kwe kutawaanya, na laavu na mahabbati na mukwano, singa si kutawaanya, lam turiq dam'an ala talali, mwana tewali kulukusiza maziga ala talali, tewali kusiza maziga kuki? Atalal ge makuba agayitibwamu amaziga oba lye tuyinza okuyita nga ettama, enkuubo zino ebbiri, oba okitegeera. Singa si mukwano gwe kutawaanya, aga amaziga ag'okulukusa mwana tegali koze eki? Tegali kuvuddemu gatyo, oba okitegeera. Wala arikta,
lidhikri albani wal alami era mwana wattu lam wala ariqta era mwana wattu tewali suzengo otunula notafuna tulo lidhikri albani wal alami olw'okujjukira albani guba muti kikamu miti omuti ogwo gubeera n'akawowo akalungi guyitibwa shajaratul bani gumanyikiddwa nnyo mu Bawarabu. Albani muti gubeera mulungi nga gulimu akawowo akalungi. Kati onaamugamba nti wala arikta era singa simukwano okutawanya tewali suze arikta araka kitegeeza sahiruta oba sahara okusula nga teyeebase. Wala arikta lidhikri albani era tewali suze nga teweebase olw'okujjukira omuti ogwo oguyitibwa albani shajaratul bani omuti ogwo tewali suze nga yeebase olw'okujjukira omuti ogwo. Wala alami ne al-alam kitegeeza olusozi oba linnya lya lusozi era nalyo liri mu bitundu ebiwangalibwamu al-mahbubu abaagalwa boono bajjukira n'akulukusa amaziga. Shajaratul bani nagwo gwali muti nga guli mu kifo oba gwabeeranga eyo mwana wattu ewabeera abaagalwa boono bajjukira n'akaaba amaziga. Kati buli wajjukira ebintu byawangala ebyali mu kitundu ab'emikwano mwe bawangali oba byawangala nabwe mwe bawangaliranga ng'akulukusa amaziga. Oba kitegeera ogwo nno omukwano bwe gutebe gubeera kubanga olina abantu bwe wali owangala nabo baagala al-mahbubun abaagalwa abo. Buli wajjukira ebintu ebyalingayo omuti ogw'enjawulo gwe mwalaba ogwawangaliranga we mwawangaliranga ng'amaziga gakuyitamu. Oba kitegeera ekintu ekyo kitera nnyo okutuuka ku bantu nga baakola ki nga baayawulira ab'emikwano mu kitundu ekimu oba ekirala n'obeera nga wali owangala n'abantu mu kitundu oba mu nsi ey'enjawulo gwe n'okola ki n'obavaako. Buli wajjukira ebintu eby'omu kifo ekyo bye mwawangalanga nabo mu kifo ekyo ewali ab'emikwano bikujjukiza ab'emikwano n'embeera gye wewangalinangamu nekikuleetera okukola ki okukaaba oba okufiiringa kwegamba okuwulira nga oba miisinga oba nga obasubwa nekiyinza okuviiramu okubeera nti okola ki okulukusa amaziga. Ekyo nno kituukawo nnyo ku bantu abaawukanye n'abaagalwa baabwe oba n'omuntu oba n'abantu bebadde bawangala nabo mu society mu kitundu nga babaagala. Naddala singa babeera bantu nga banju oba nga ba mu nju emu n'obajjukira abantu bo be wali owangala nabo n'ojjukira omuti gwa ffene gwabeeranga ku bbali omuti gw'omuyembe gwabeeranga ku bbali n'ojjukira kwegamba ebintu ebyalinga bibeetoolodde oba olusozi olwabeeranga ewammwe kwegamba kikuleetera okujjukira ebintu ebyo nekiyinza okujjukiza embeera gye wawangalangamu n'abaagalwa. Ekyo nkakasa buli omu kyali kimutuuseeko era akitegeera bulungi nnyo. Kati Imamu al-Busiri agamba munne n'amugamba nti laula al-hawa singa sikwagala kwe kutawanya singa siraavu nga gwe bwogamba nti siraavu yentawanya lam turiq dam'an ala talab tewali kusiza maziga wala ariqta era tewali suzenga ng'otunula lidhikri albani wal alami olw'okujjukira omuti ogwabeeranga mu kitundu kyewawangaliranga n'abaagalwa abo olwairo boli mu kujjukira wala alami n'olusozi olwawangalira olwabeeranga mu kitundu ekyo oluli mu kitundu ekyo mwawangaliranga n'abaagalwa. Agenda mu maaso n'amugamba nti agenda maaso n'amugamba nti fakaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka uduru ad-dam'i was-saqami oba was-siqami. Ompuliza bulungi fakaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat butya bw'oyinza okwegaana nti mukwano gwe gukutawaanya butya bw'oyinza okukyegaana ba'da ma shahidat oluvannyuma lw'ebyo byonna obubonero bwonna obweyolese bihi alayka oluvannyuma obubonero bwonna bwe tulabye okubeera nti bukujulidde uduru ad-dam'i was-saqami. Uduru kyekintu jamu adil nga nabo bantu ab'amazima oba abatalimba. Uduru ad-dam'i amaziga agatalimba g'okulukusa wasiqami
n'obulwadde obukuliko obulagira ddala nti ekikutawaanya mukwano fakaifa kutunkiru hubban oyinza otya okwegaana omukwano ogwo oyinza otya okugamba nti si mukwano gwe kutawaanya ku bubonero bwe tulabirako ddala nti bubonero bwa laavu yekutawaanya oba kubeera nti oyina abaagala w'omiisinga oyinza otya okukyegaana fakaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat oyinza otya okwegaana omukwano oluvannyuma lw'ebyo n'okukujulira bye tulabye obubonero bwonna bwe tukulabye nga bujulira oduuluddamu nga bw'amazima tebulimba ng'amaziga wasikami n'obulwadde obukuliko obutawona n'amugamba nti wa athbata alwajdu khattai abratin wa dana wa athbata alwajdu khattai abratin wa dana okyewakana omukwano nga stiru athbata alwajdu obweraliikirivu bwolimu n'okutya bumaze okukinywezaawo khattai abratin wa dana mu ngeri ey'okuleeta layini zebbiri ez'amaziga nga bonaakaaba ennyo amaziga n'otuka ekiseera nga wano layini bbiri zikola ki layini bbiri zeesaze olw'okukaaba ennyo amaziga kati amugamba okutya kw'olimu n'obweraliikirivu n'okumiisinga abaagalwa n'embeera ey'obunyigo oba ey'akanyigo gy'olimu emaze okukikakasa oba okitegeera emaze okukikakasa ng'ekuleese n'emisala ebiri olw'okulukuta kw'amaziga amangi olw'embeera gy'olimu khattai abra obumpuliriza bulungi abra kitegeeza albukaa amaziga oba okukaaba amaziga kati layini zibbiri zimaze okukwesalamu olw'amaziga g'okaaba amangi wadana adana adaafu dana kitegeeza adaafu obunaafu bwe tuyinza okuyita nga almarad obulwadde oba kitegeera amaziga n'obulwadde gamaze okukakasa nti embeera gy'olimu si nnungi mithla albahari ala khaddaika walanami nga layini zezo ez'amaziga ebbiri ziringa albahari albahari eryawo kibeera kimuli kimanyikiddwa mu nsi z'abarabu kiyitibwa albahari kibeera ne kkala eya kyenvu albahari kati layini zezo ebbiri z'okulukusiza ez'amaziga oba ezikusaze mu feesi oba ku ttama mithla albahari ziringa ekimuli ekyo mu kkala nti za kyenvu ala khaddaika nga ziri ku ttama walanami alanami era nakyo kimuli kibeera kya redi obumpuliriza bulungi ti amaziga ag'okaaba gakoze layini nga zifaanana kkala eya kyenvu n'eya redi olwo nnaakulaga obukulu bwe oba siriyasi bw'ensonga nti ensonga eri siriyasi oba okitegeera otuuse n'okukaaba amaziga agali mu kiko ekyo fa athbata alwajdu okutya oba embeera gy'olimu ey'akanyigo gy'oyitamu neekakasaawo ekyo ng'ereese ne layini zebbiri ezirina kkala ez'enjawulo toyina kyotugamba mu kubeera nti okola ki weewakana omukwano ogukutawaanya bw'ate bw'agamba munne wano wonna tukyali mu lugendo lwaki mu lugendo oluyitibwa al ghazali okwogera ku mukwano nga twakugambye nti mwana watto yenkola y'abaki y'abatontomi abawarabu era nga kino kirimu bara'atul istihlali okutulaga Imam al-Busiri kyagenda okwogerako mu maaso eyo wa huwa al-hubbu wa huwa hubbu nabi sallallahu alaihi wasallam nga kwe kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okujjukira ebifo mwe yawangaalira n'okujjukira byonna byali bimukwatako kirimu bara'atul istihlal kirimu okulaga wajalaga omugezi aba yakoze eki aba yategedde dda nti wano Imam al-Busiri mwana wattu maaso eyo omulama gwatambulirako gwakwagala kitegeeza wagenda okutandikira okwogera ku nabbi agenda wetugenda okukakasiza ddala nti yeye abadde ayogera ku kwagala nabbi oba kuki okubeera nti ayogera ku hubbu nabbi okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam nga sinabagenda mu maaso alhubbu oba ekimanyikiddwa nga okwagala
ngaye twakiraba mu baserabidde mu kitundu kyaffe ekyakulembera twagamba gubeera mulimo gwa mutima amal qalbi gubeera mulimo gwaki gwa mutima si gwa kungulu wano omuntu agambe nti okwagala mulimo gw'okungulu nedda okwagala mulimo gwa mutima era oli taddawo n'agamba nti okwagala nabbi kulina kubeera mu kukola ebyo yalagira n'okuleka ebyo yaziiza mbu okwagala nabbi nedda ekyo kimu kubiraga okwagala nabbi naye nga si kwe kwagala nabbi kimu kubiraga wabula nga si kwe kwennyini wa illa kyalibadde nti abannanfuusi abaateekanga mu nkola nabbi byalagidde era ne baleka ebyaganye baali bamwagala ate ngaekyo tekisoboka kubanga baali bannanfuusi ate omunnanfuusi tasobola kubeera munnanfuusi okujjawo nga takwagala gwe gwakolako obunnanfuusi kati olw'okubeera nti kikyasobokera ddala omuntu okukola byolagidde n'okuleka byoganye naye nga takwagala kitulaga nti okwagala tekubeera mu kukola byolagidde oba okuleka byoganye nedda okwagala mulimo gwa mutima kibeera mu mutima omuntu asobola okubeera nga takoze byolagidde talese byoganye naye nga ate akwagala ngenda kukuwa ekyokulabirako ngenda kukuwa example oba ekyokulabirako omwana maama we ayinza omugamba genda ku luzzi omwana maama we ayinza omulagira n'amugamba genda ku luzzi omwana n'agaana okugenda ku luzzi n'agaana okukola ki okugenda ku luzzi naye omwana oyo ekyokubeera nti ajeemedde maama we tekitegeeza nti tamwagala nedda era tewali asobola kugamba nti omwana tayagala maama we aba amwagala oba ompuliriza bulungi aba amwagala era tosobola kuva eri n'otutahama n'ogamba nti omwana tayagala maama we olw'okuba amujeemedde nedda tekisoboka olw'ensonga nti mu ngeri zonna omwana aba ayagala maama we naye kino kirala ne kino kirala kati omuntu obeera tatadde mu nkola byolagidde oba abitadde mu nkola tekitegeeza nti akwagala newankubadde nti byombi bisoboka asobola obiteeka mu nkola nga akwagala asobola obiteeka mu nkola nga takwagala byombi bisoboka naye nga tetugamba nti okulaga okwagala kubeera mu kuteeka mu nkola byokka kino nno kizaayo ekigambo kyabagamba nti okwagala nabbi kubeera mu kuteeka sunna ze mu nkola nedda omuntu asobola obeera nga tatadde sunna ze nabbi mu nkola naye nga amwagala kisobokera ddala nabeera nga akola ki ngaamwagala kati okwagala oba omukwano mulimo gwa mutima si bino ebyokungulu bye tulaba omuntu asobola okukolera ddala ebintu ebyokungulu n'agano naye nga takola ki nga takwagala naye nga kungulu akulaga nti akola ki akwagala era nga gwosuubira akwagala olw'ensonga nti akola kungulu byoyagala naye nga takwagalirako ddala mu mutima kati Imaamu al-Busiri bw'ate bw'ayogera ku kiyitibwa al-hubbu bw'atandika n'okwogera ku kiyitibwa al-hubbu agenda mu maaso n'agamba atya mithla al-bahari ala khaddayika wal alami eyo baiti tumaze okugiraba tukyali mu fasulu esooka mu kitundu ekisooka nga nakyo ekyokwogera ku ki ekyokwogera ku mukwano Imaamu al-Busiri ali mu kubeera nti akola ki awanyisiganya ne munne gwe yejjeemu ku nsonga y'omukwano amugamba munnange gwe ekikutawaanya embeera gy'olimu ngiraba naye ekikutawaanya mukwano ekikutawaanya kwagala nakujjukira baagalwa bo abaakola ki abaakuvaako ba bewayawukana nabo muki mu bifo mwe bumuwangalira gwe nojja mu kifo ekirala nabo ne babeera mu kifo ekirala bompuliriza bulungi agenda maaso n'amugamba nti kati munne yamwana okulona obwedda bwakola ki obwedda bwagamba nti mukwano gwe kutawaanya saawa zino agenda kubeera nga yeeyogerako n'amugamba nti naamu okay nzikiriza onguddemu mukwano gwe kukola ki gwe guntawaanya naamu sara siganye nzikiriza sara taifu man ahwa fa arraqani nzikiriza ebirowoozo byange buli kiro bitambula sara asairu huwa almashu billayl ekiyitibwa sairu kwe kutambula ekiro kati onamugamba sara taifu man ahwa ataifu alkhayal ebirowoozo kyekiyitibwa ataifu tinaamu nzikiriza sara ebirowoozo byange bitambudde sara taifu ebirowoozo byange bitambudde man ahwa
eri oyo gwenkola ki gwenjagala ahwa yani uhibbu sara taifu man ahwa ebirowoozo byo gwenjagala ekiro bitambudde oba bitambula fa arraqani ne binsuza nga seebase buli wendowooza ku gwenjagala oba kubaagalwa bange mwana wattu ebirowoozo bange bikola ki bitambula ne binemesa otulo nafe nayo tukimanyi bulungi bwobanga walowoozezza ku mwagalwawo tosobola kubeera nti okola ki tosobola kubeera nti weebaka kati yamugamba nti walhubbu yataridu ladhaati bil alami era fenna tukimanyi bulungi nnyo nti mwana wattu obulumi omukwano walhubbu ngera fenna tukimanyi bulungi ennyo nti omukwano yataridu ladhaati mwana wattu gukulemesa alladhaati ebiwoomerera bil alami olw'obulumi bwoba olimu ompuliriza bulungi huna yatarafa munneewe akoze eki munneewe akkiriza nti munnange siganye mukwano gwe guntawaanya era ebirowoozo byabyoyo era buli wenzijukira kwabo benjagala ekyo kinsuza seebase nsula seebase era nga fena tukimanyi bulungi nti omuntu wabeera nga ali mulaavu laavu ekola ki emulemesa ebiwoomerera byonna oba ebiwoomerera byonna nebimulemesa nennemesa otulo twange otuwoomerera nennemesa emmere yange lwakujjukira ki lwakujjukira baagalwa omuntu waabanga alina omwagalwa we waba tannamufuna asigala nga ebiwooma tebimuwoomera ebiwooma tebikola ki tebimuwoomera kati munnaffe amaze n'akyatula nakkiriza nagenda mu maaso namugamba nti ya laimi fi lhawa aludhuriyi maadhiratan owange gwe munnange agezaako okunnenyola okuba nti nze ndi mulaavu nkulaba olemeddeko nnyo kirabika okifunyemu embeera naye nze nno mwana wattu njagala nkutegeeze ya laimi fi lhawa owange gwe agezaako okunnenyola okuba ndi mulaavu yange alhawa twagambe kitegeeza alhubbu oba al ishq okwagalwa ya laimi fi lhawa owange gwe annenyola okuba nti njagala aludhuriyi maadhiratan mwana wattu kenkwetondere nsonyiwa I'm sorry about that ojja kunsonyiwa kwekyo naye nze nange sina kyakikolera oba okitegeera ojja kubeera nti osonyiwa kwekyo naye sina kyakukikolera oba mpulira bulungi minni ilaika walaw ansafta lam talumi era singa obadde mwenkanya mu kulamula oba mu mutima gwo tewali nnenyeza kuba wali badde otegeera embeera yange gyenkola ki embeera gye ndimu nti ndi mu mbeera ya laavu oba mpuleke oba okitegeera bulungi ekyo nno kyajjako ne hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti hubbuka shay'a yumi wa yusim oba wa yusamu oba okitegeera okwagala kw'ekintu oba oyagala ekintu yumi mwana wattu kikola ki kiziba amatu n'amaaso omuntu wayagala ekintu wayagala oba wabeera mulaavu akola ki aziba amaaso nga takyalaba oba okitegeera muzungu nagamba nti love is blind okwagala buba buzibe omuntu aba takyalaba takyayagala kumanya mwaba mugamba nti owange kyoyagadde nga kiri kino nakino naye nga ye ebitabiraba oba okitegeera mugenda omugamba nti owange kyoyagadde kiri kino nakino nga ye tabikola ki tabiraba kati ono agezaako okugamba munneewe nti nno munnange nno newankubadde nga onguddemu nti laavu yentawaanya naye ate tewali nnenyeza kuba wali badde okitegeera nti ndi mulaavu ate omuntu ali mulaavu eyo yembeera ye bwate bwabeera omuntu akola ki omuntu ali mulaavu tosobola kumunenya lwakubeera nti akola ki akulukusa amaziga n'okubeera nti mulwadde oba alinamu embeera yaki ey'obulwadde n'embeera etali nnungi so n'olwekyo tonnenya munnange ojja kunsonyiwa ku kyokubeera nti ndi mulaavu tokola ki tonnenya mu ekyo namugamba nti adatika haali embeera yange ogitegedde adatika ayi marra alaika embeera yange ogiyiseeko n'ogitegeera yani ogitegedde onguddemu
la sirri bimustatiri sikyalina kyenkweka sikyalina kyama kyenkola ki sirina sirru yonna sirru kitegeeza ekyama bimustatiri al istitaru kitegeeza okwekweka oba okukweka sirina kyenkweka kati omaze okungwamu nti laavu yekola ki laavu yentawaanya munnange kwagala kwe kuntawaanya anil wusha sikyalina kyenkweka ku balugambo alwusha kitegeeza annamaamu ab'eŋŋambo oba abanoonya amawulire mu bantu mugambe sikyalina kyenkukweka omaze okungwamu munnaye okusinziira ku byokoze ki ku byonna byolabye obubonero bwolabye amaziga nga kulukusa biki byonna nga yetuze tukola ki tubiraba munna mugamba okay nzikiriza laavu yentawaanya era sikola ki sikyalina kyonna kyenkukweka nti kino oba kiri namugamba nti anil wushati wala da'i bimunhasimi era kyenkakasa oba kyenzikiririzaamu nti obulwadde bwange si bwakukola ki si bwakuwona kati obulwadde bwayogerako obwa laavu nzikiriza laavu yentawaanya sikyalina kyenkukweka buli kimu okitegedde embeera yange yonna ogitegedde la da'i bimunhasimi era munnange n'obulwadde bwange si bwakukola ki si bwakuwona kati obwa laavu bampuliriza bulungi namugamba nti mahadtani nusha lakin lastu asma'uhu mahadtani ogezezzaako okumbuulirira annusha ogezezza mahadtani nusha ogezezzaako okumbuulirira olwa laavu lakin lastu asma'uhu naye sisobola kuwulira ebyo byonna byoŋŋamba sobola kuwulira nasihayo kuwulira advice yo sobola kugitwala bampuliriza bulungi sobola kugitwala lwaki olw'ensonga nti omukwano gwendimu gwa waggulu nnyo bampuliriza bulungi ejja wegendereze bw'osanga omuntu ng'ali mu mukwano oba nga bali mu mukwano bali babiri bw'ojja nti obeereko omu gwokola ki gwobuulirira mbw'oteekateekayo ebigambo bifundikira gwakoze eki gwaswadde bifundikira gwe mukyamu tolina kuyingira wakati waki wabaagalana ensonga z'abaagalana zireke bazeemalire bo nga bo kubanga newonagezaako babuulirira tosobola kukola ki tosobola kubaawula tosobola kubeera nti okola ki obaawula kifaananyi kitwalidde ku muwala nga yakavubuukirira ewaka najja sitaani mukema n'ava ku mugendo n'afunaafuna abavubuka n'atandika okugwa mu laavu eyo esooka oba etandika esooka eyo ey'ekivubuka newobeera ani newobeera muzaddewo newomusiba tosobola kukola ki tosobola kumwawula na mwagalwa we olw'ensonga nti abeera mu kiyitibwa laavu oba okwagala nekibeera nti ono agamba munne byonna obyogedde mbiwulidde ogezezzaako okumpa advice okumbuulirira naye mwana wattu sobola kukiziwulira era ojja kunsonyiwa ku ekyo inna almuhibba anil udhali fi samami mazima ddala ye omuntu ali mulaavu anil udhali al udhali kitegeeza annusah abantu abakola ki abawa okubuulirira oba ababuulirira kati amugamba mazima ddala omwagalwa omuntu ali mulaavu almuhibbu omuntu ali mulaavu anil udhali eri abo ababuulirira fi samami takola ki tabawuliriza aba takyawulira abamuzibe buli ajjanga amuwa advice amubuulirira ku nsonga ezikwatagana ku laavu taddamu kuwuliriza aba ayagala kimu muntu amugamba nti kyoliko kyekituufu paka watuuka ekiseera ye kenyini nalaba embeera gyabeera akoze eki gyabeera alimu oba paka embeera ya laavu wekola ki wekkakkana paka watuuka embeera ya laavu nekola ki nekkakkana olwono nadda mu ki nadda mu sense ze eza bulijjo oba eza ddala entuufu wa illa mu mbeera ng'akyali mu laavu talaba tawulira kujjako kimu oyo gwayagala kati era ono bwate bwamukola ki bwamugamba nti munnange byonna obikoze naye ojja kunsonyiwa sirina kyentutte mu byombuliridde olw'ensonga nti munna omuntu ali mulaavu naawe okimanyi bulungi nnyo nti eri ababuulirize
abeera muzibe gye bali tawuliza. Namugamba nti inni ittahamtu nasiha shaibi fi adhlin, inni ittahamtu olaba nze ntuuse ne ku ddaala, ntuuse ne ku ddaala ery'okutemerera oba okuwaayiriza nasiha shaibi, okubuulirira kw'envi zino ezinzizeemu, fi adhlin, okubuulirira kwazo olaba ntuuse okukutemera n'engamba ebyo byoyogera temuli envi. Nasiha shaibi, okubuulirira kw'envi. Okubuulirira kw'envi kwe kutya. Okubuulirira kw'envi kubeera mu mbeera nti omuntu kasitamera envi, ekyo nno kimumala okubeera nti akola ki, yeddako, olw'ensonga nti envi kabonero akalaga nti omuntu akuze, asemberedde ekinnya, asemberedde entaana. Bompuliriza bulungi, envi kabonero akalaga nti omuntu akoze eki, omuntu akuze. Kati kasita zijja bwe ziti kuba kubuulirira kw'amaanyi, bannasiha kyakwewulirira ky'amaanyi omuntu okubeera nti akola ki, nti yeddako kwekyo kyaba akola ki, kwekyo kyaba aliko mu bukyamu. Kati Imaamu al-Busiri oba munneewo ono gwayogera naye amugamba nti munnange gwe olw'okuba nti onnenyezza, olw'okuba byonna bye mbuliridde sibitutte, olw'ensonga nti nze gwolaba wano olwedde najeemera dda okubuulirira kw'envi, kati wesitwalidde kubuulirira kwa nvi zino zendabirako ddala, kati ate gwe ogenda kuŋŋamba ki? Namugamba nti washaibu abadu fi nushi ani tuhami, ate nga tuba tusazeewo kupimapima kubuulirira kwani kwenyinza okutwala okuko gwe omuntu n'okubuulirira kw'envi. Kubuulirira kw'envi kwe kusinga kubanga envi zo tezirimba, tezisobola kubeera nti ekizitawaanya gufunyemu ensaalwa ku mutima olwa laavu gye ndimu. Kiyinza okuba nga gwe omuntu ekikutawaanya nsaalwayo, ensonga lwaki ojja okukola ki, okumbuulirira mbunve ku laavu eno gye ndimu. Kisobola okuba nga gwe kyekikutawaanya ng'omuntu, naye olaba n'envi zesobola kugamba nti munnange ekizitawaanya nsaalwa, olaba nazo naganye okubuulirira kwazo, saagala kumanya, kitegeeza gwe tolina ky'oŋŋamba. Bw'ati Imaamu al-Busiri bw'ati munnaffe ono bw'addamu ono akola ki, ono amubuulirira ku nsonga ya laavu. Kati agezaako mugamba nti nze olwedde ebyenvi nabikoze eki, nabiganye saabitutte nti oba zimbuulire nti neddeko olw'envi ezimmeze, nedda. Kiba kitegeeza nti byonna byokola ki, by'oŋŋamba naawe sobola kubitwala, olw'ensonga nti munnange ndi mulaavu, olw'ensonga nti ndi muki, ndi mulaavu. Awo nno mwana wattu fasulu esooka nebeera ng'ekoze eki, ng'ewedde. Imaamu al-Busiri ne munne bwe yejjamu nga bamaze okuwanyisiganya ebigambo, era nga munne akoze eki, akkiriza bulungi nnyo nti ekimutawaanya kubeera nti ali mu kwagala, ajjukira ba mikwano n'ebiri mu kategori eyo kyekisula kimukaabya, n'okubeera nti yetasobola kukkiriza muntu yenna agezaako kumubuulirira nti ave ku mukwano n'okujjukira abo baayagala. Era n'akulaga nti okubuulirira kwa buli kibuulirira kwonna akoze eki, kwonna akugaanye. Era mu mbeera eyo tujja kubeera nga tukola ki, tujja kuba nga tutandikira awo wennyini ku fasulu ey'okubiri. Tujja kutandikira ku fasulu ey'okubiri, tubeere nga tukola ki, tubeere nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyoka buruda ya Imaamu al-Busiri biidhnillahi ta'ala. Mutulinde mu kitundu kyaffe ekyokuna, tubeere nga tukola ki, tubeere nga tugenda mu maaso. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agasa n'ebigambo ebyo, era abeere nga asonyiwa
ebiyitidde byonna mu bikyamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.